kyewuunyisa ne incident yennyini yeewuunyisa nti kubanga n'engeri gye kyajjamu nakyo kyewuunyisa maama w'abaana yasigalayo mu woteeri ye teyaliiko mbwe ekirowoozo kyali kya mugenzi teyalina bagayidi nobody escorted this man because bw'okwata eryato nga mugenda kulambula walina okubaawo abakugu ababawerekera ekyo tekyaliwo abakugu ku bye naakawulirako mu nsonde mbu yabagaana mbu omugenzi yagaana bagayidi okukola ki okumwerekera kaakati ne batuuka ku lyato mbu omwana ejjengo ne likuba eryato mbu naagwa mu mazzi kati mbu baali oba ku lyato kakati omwana mbu bwe yagwa mu mazzi nti yali abbira mbu ate ono n'ayagala amusevinge era n'amusevinga omwana ye mulamu ye yasevinga n'afa story eno yeetaaga reconstruction waliwo ekibulamu waliwo ekibulamu waliwo faluuko ekibulamu omanyi lwaki waliwo ekibulamu n'embaga ye yali ya wiiki eri embaga yali ya wiiki eri omugenzi yafa ennaku nga nnyanga embaga emaze okukola ki okuggwa kakati ze ndabyeko madda nnyingi ng'abakyala benyigira obyakasewukira wabiwulira wabula njagala munkwate olungi sinnabaga nti omukyala w'omugenzi yeyatta abantu basoso nze nga yasoma psychology because nze nasoma psychology I'm trying to construct the incident because there must be somebody akakasa incident nti yaliwo yali alabanga bano babbira yali ludda wait a second mama teyaliiko mama ki mukyala w'omugenzi omugole omukazi teyaliiko bino byonna nga tugende mpola junior honeymoon bagenda n'abaana kwa honeymoon kibeera bagenda n'abaana kwa honeymoon mwabagenda kwa honeymoon kibeera kitya ekya honeymoon kusalawo kwa muntu ne bw'oyagala bagenze n'abaana kisinzira sente z'oyina ekyo ne kiva ekyo kyo kiveewo naye ekyennyini kyoyogedde kwa omugagga n'aleka amawoteeri wano agali wano n'aleka ebifo n'agenda epakwaki Masizoni Falls eri pakwaki eyo munoza ne Uganda Arua n'afiirayo mu Arua kuba omuntu yandisuubidde omanyi waliwo ebintu bayitawo ebiriri but nze nga psychologist ntunuulidde the events before the incident soko zimenye maama teyagenda yasigalayo mu hoteeri bwempulira omukyala omugole kakati omwana n'agwa mu mazzi omwana n'asigala maama yali alese omwana agende ku mazzi bagenda bonna mbu ne taata nze kyempulira kyekyo faluuko nti abaana ne taata bagenda ne balekayo maama mu nnyumba muloogi mu nnyumba oba yali munne oba yeyerusi oba yali akola ki kakati incident eyo omwana n'agwamu mazzi taata najja amusevinge mbwejjengo nelikola ki nelitwala taata no saving omuntu n'omusuula ku lukalu n'omala gwe n'ogwayo biganyi kikirabanga bwe kiri ekifaananyi ekyo kikyodalaba impozi nga waliwo eyalaba incident ng'ehappeninga nga muntu mulala yaliwo n'akonfirming eyali abiraba atuwa emboozi zino ye yali luddawa anti kakati emboozi zonna story gye mpulidde eva mu bantu abali close n'omugenzi njagalayo omuntu eyalaba ekyo nga kyappeninga siga tekyaliwo sigala but there must be another person posimote muzigamba zitya tebakola mbu sibanyo b'omulambo bagwalwa nnyo mu mazzi sige tebamukubyeko na liiso oluvannyuma kakati kyenkugamba faluuko ddayo ku mbaga kwennyini olaba reaction y'omugole omukyala kakabanga n'okuliiso bba omugole bambi teyali musanyufu
I think ku mbaga yite yali musanyufu kitegera omwami yali omusanyufu kagamangane it was a first ceremony nga n'okuliisa bbola babambi omugole yeekakabwekasi ekyokubiri bagamba nti okutegeka omukolo ogwo mukyalo omukolo omukyala bamala mukola ki mukonvinsinga nnyo omukolo ogwo guteekebwewa mukyalo ndabye family nyingi nga saidi y'omwami esika omuguwa n'omugole omukyala ku mikolo wakirabako nze nzirabye mingi nga family zisika emiguwa ng'omugole omukyala family emu ng'ey'omwami temwagala ekyo kisobokera nze birabye ebintu bingi ekyokubiri ndabye emirundi mingi ng'abakyala batababba nga bamaze obbakuba embaga kubanga ebyobugagga kati yaba birimu byonna property embaga eno ekuwa yesiringa buli kimu omuntu alina embaga tosobola mulwanisa ku property wabanga mukyala wampeta okakasa bwaba mukyala wampeta ekyokubiri madazi nyingi nnyo ezigenze maaso nga abakyala bazenyigiddemu naddala okutta abagagga esooka yakasiiwuukira mukazi kakati nze n'olwekyo ebintu bya madde ebyo nti omwami yafudde tiyagudde mazzi simanye jango ne limutwala nti ate omwana gwe yasevinze wali ye mufu biba byetaaga okunoonyerezebwako ennyo okusinziira obufumbo bwa Uganda nga kifubo bagamba ki sinnabawulirako waliwo abalina okwogera batannayogera nga nyene kifo waba weerabye incident nga third party atali eno family sikyagala nnyo kuwuliriza ba family manyize incident wezigwa aba family sibawuliriza babeera emotional oluusi babeera ne interest zaabwe oluusi babeera ne bebagoba naddala mu mothers kwa emirundi mingi zibeeramu nnyingi boogeza bukyayi abalala bambi baba bawulira ennaku abalala kati munene olwekyo abo badde bali abo bosi bawulira njagala nnyini kifo atubuulire what happened lwaki omuntu ono agenda mu mazzi yagenzeeyo atya story that story must be reconstructed to make a sense bazze batya bajja ddi babadde bakola batya as it been a custom babadde bagenda ku nnyanja kolwane waliwo ingredients musango gwa mada zogatta bakuyita kugatta dots so pate ya nanyine kifoto jako pate ya nanyine ino okubeerawo kitegeera ne tulema okuwuliriza side emu ekyokubiri nawulidde omukazi agamba babadde babanja bajje statement eyo naye abantu teyabasanyula reaction y'omukazi bakiyita dimina engeri gy'oli yakitingamu ng'ekintu kikutuuse mbu teri conclusive mugumu nnyo n'ogamba nga nti bannange ababadde babanja mujje kitegeeza nti yalina ekimuluzo era saidi yatandise munoonyerezaako ngenaakafa naye reaction ye ng'omuntu nti obadde mugole wakafumbirwa ebulamu si yenkungubaga entuufu n'ebigambo ebimu byayogera si bye byandibadde ebituufu wamma okwogera nga wakafiirwa ki omwami naye gwe otandikidde mu babanja nti banne mujja ababanja kakati ne famire y'omusajja naye oyinza ogisanga ng'omukyala ne famire babadde basika omuguwa kwanza reaction yambaga yokka nga beeriisa nalaba waliwo ekikyamu omwami nga musanyufu omukyala tali kakati ate ne bava wano e Kampala ne bagenda ku season falls omwami n'afa ng'embaga yakabaawo that gwe tanti kikyewuunyisa gwe faluku okay death is real era natandise ngamba ti okufa kubeerawo naye ate naagwa mu mazzi ate naafiira mu mazzi etali accident tiamu ne babadde bagenda emotoka nebatomera ono omu ye yafudde
omwana n'asigala gwe yali asevinga ate mu incident omukyala teyaliiko kwa wadigeti babadde bombi munnaye family yabadde ate ne postmortem tetulina nange nekifo talabika kakati mwe mwagala tukkiriza kati poliisi enoonyereza ki nga postmortem teyazifunye ng'omulambo gwagwa amazzi simanya ne guzimba simanya biki neriisa evvannyuma tebaali mukubyeko kakati all in all omukyala bw'anaddeyo ebweru ekyo kijja kusirika but ebibuuzo bingi nnyo ku madde eyo kubanga it is a common accident is accident accident ki ebeera accident ezimu teziba accident zibeera intention zino lindo byeka abantu be bakasuka mu mazzi niba mukasuka mu mazzi munnange olaba ensi naddala ng'oli mugagga ng'oyo bisoboka abantu bangi babeera ne interest ku properties zo